Alright, HTV Uganda, thank you so much for watching. Yona je musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuli nansana tukyaliddeko MCKAPALE. Tulina wano tumusanze mu marelaxige nansana kyalo kya becha tendo nnyo n'okuwongerako ebintu ebikiwaana waana. Twongere okulumya abenajjeera. Tugenda kweyongera okulumya abenajjeera ne MCKAPALE. Entertainment prefect we nansana. Entertainment prefect. Ate nga mobilize our people power. Ere nansana. Ibyo naze ndiyo ndamanya. Wagize ebitibo wabifunyedde. Ebintu bye wakastan manya nti wano wenokolera kati. Tukyalina tuwa milimo. Kwaga emirimu egyo kutuwa jagwawo kati. Olina okwetuma. Olina okwewa omulimo. Eyo sokwewa omulimo kati ne bakulabira akola bulungi. Kati ne bakuyita ati. Ninda bobiwine ajja kumpita. Alright, tuline MCKAPALE soko buze ku batulaba. Mugamba mutaba na Uganda wonna gye musinzidde abali mu America, London, abali Germany, abali Norway, Bungereza yonna abali mu yonna we muli Dubai, abali yonna Middle East. Mwena mugamba mutya amanya endowooza bamuta MCKAPALE aka Couch Simon, mobilizer wa people power enasana. Mobilizer wa people power enasana. Tugenda tandikira ne live zotandise okukola wiki eno. Nga olajana mubimu byolajana kwe kuba nti bannabitone temufiiriddwako abalala babakkiriza okuddamu okukola wabula mmwe emirimu gyammwe gyonna gitudde temumanyi kiddako ate nga tuli bangi abakola mu mabaala paka okuvaira kwakola ku tooyi. Lwaki gwe wekka gwe wavuddeyo abalala bakyasirise? Ate abalala bakyali batiitiizi enjala tennabaluma bulungi naye enjala in fact ebaluma ne batiitiizi kubanga sisubira waliwo abantu kati bolaba nga bali bubi kati botunulyamu omuntu nga ayibula mu bwa bay buli expensive kati botunulya muganda wa Felix Mwangi ebbanga lyonna abadde ali ku comedy ono talenti zaffe nga zafuna mu ssente era kati sawa zino ate shoye okugiraninga yake balo milioni nga 10-15 okugiteekawo olunaku olwokuna abadde akola ssente ne kati sawa zino ne capital yake atanise omulya era wenjogera okuddamu okukola nga bino biteredde ajja nakumala kwewola. So kyekiddako eri bannabitone? Banabitone jasa amagezi genizo bawanti kati ebintu byebitone asokoba bise bali baveyo nga abavubuka balwanirira eddembe lyabwe balaga obutali bumativu government batunulemu nga bwe compensating abana organize abategeka endongo nabo benyina fe compensating ebbanga litubadde nga tutukola ate nga tulina obuvunanyizibwa tuli atunywa tulina family etutunulemu nayo naye kati nze kyemanyi no government tekyasobola kukola ekyo just we are wasting our time kubanga sisubira nti President Museveni oba nga togenze kufuuka nga dikuula kubanga boino okusobola okufuna sereze nalemu ona kwesula mu ddalu noberanga fulufiga bomulaba nga boberanga yisima ono wakalevu ona kubanga bigaya ate bigaya ddalu tayina kubaka akasobola bakazoleke kati njo batasafuna sente za Museveni akazoleke kati ono kubanga oli mpango kufunyonga bola bayisima nga wali ali ku bintu ebikawa nga bola yisima mulalu yennyini twabata aso okujeyo sente ezo kyasinze okutabula Kapale kuba nawulidde olumba buli omu olumba president olumba Balaam olumba sina gwe numba mbubi babula nsaba abategeere mpisawo obulumi bwendimu nze nanga balamanyi bali bubi kuba balumba comedian bembera nabo saazo baluba comedian besa kubuli abamu balina mu nyumba zangaawo n'obuzigo bwange nabo wadde nyumba babagobye mu nyumba ne bambuli amazima ne banga Kapale mwana naye nyumba ezitali mu nnyo gundi jangu wacho twantubera maga muje muberemu era we bali awo kakati embeera bwe tuka kwekyo nze kati singa nali sazimba buyumba bwange singa atendoza ndi bubi nnyo kwanza saga nnyo bya kunkonkone ebyo mbujango pesente so kati ebyanzijeyo kubeera nze President Museveni simwina ako buzibu nayo buzibu bwe mwenera kwa sawa zobaze mabega bali mbadde sirimbi ya bufuzi ebyo bufuzi nze nga sibibera mu nkola sente zange nemmala nenva mu ndongo yange nengenda mu poloti bwage nensubula yo poloti ebintu ebikadde bwe bito ngafuna sente zange ntonotono nemberawo ng'omuvubuka myaka 35 Museveni jatukala kase nga wendi mulaba so kati mbadde sinafuna nnyo buzibu naye kati bonyigirize ennyindo ogireeta omusaayi sometimes abantu bonna kati ababadde balira kisinza bali obulungi nga balinga bwenkunyonyode nti bagenda mu town nakola amafuta mu motoka nacakalako kyova abanaganda fed bali tusinga ndowooza okunywa kati tubeera mu bala ne tunywa naye kati ebyo byonna byaweddewo tebakyalina kibatwaliriza ku budde kati sawa zino bagenda focusinga ku Museveni bonna nabadde bamwinako
babadde bamwinako sympathy babadde bakyamwinako okwagala nga bagamba twesonyiwe kubanga babadde balina ekintu kye bakulembeza ndi Museveni yaleeta eddembe naye kati saa zino osobola okunoonya omuntu asobola eddembe tosaalisaanika kulirya tosaalikuwatanda olisaanika olireke mu sefuliya olirye ebyo byonna byaweddewo kati eddembe yennyini yalitabangudde yalireeta ate yalitabangudde kati simanyi ba President Museveni alina baani abamutegeerera neze kyemmanyi kati President Museveni okuba yaleeta kusaasira n'amufuula simanya President advisor n'aleeta full figure mbu simanya ani n'aleeta Buchaman kati ebyo nabyo ebisiraani byaleese mu gavumenti ye ebyo bisiraani kuba abantu abataasoma bw'obakwata n'obaleeta n'obanjulira abantu abadde bakubalamu amagezi kibanga kubeera n'osanga omusajja oba nkugerezaani gwe tubalamu amagezi wano n'avayo n'omusanga ng'ayagadde awo sigaalo ne bitambula gamba kiba kiswaza nnyo bantu bonna bamugyamu obwesigwa so kati President Museveni kale yeesa abantu bali bamukoowa abamu bannayuganda ku buli 17 baali bakola ki bamukoowa naye ng'ate asatu gakyakola ki naye n'asatu kati gagenda mu mukyawa asigazeho 10 gyentegeeza ye famire nabano be yalwana nabo batumwine abo be bati abo ba Moses Ali be bagenda osigala ku side ye ne 10 eryo lyenkugamba ekyenda kati kyanyiize okuva yadda ku basuubuzi ne bananyini bizimbe bali bubi because tebanaba kuvayo kwogera na kwekyanga ne bali bubi banga bobanga waggale ebizimbe tebikola ne sente zonna zibale basuubuze China attack wayo zonna ziweddewo capital kati ate wano bakyali mu kabya kajanja linda 2011 economy egenda kugwira ddala flat weshwi economy egenda kugwira ddala flat weshwi nga tewakyali wadde ekikumi kati saazo tukyalinawo nekyetulya kati bw'ovaayo nogaa nti Kapale twafuuka babbeega abantu bekolera tufuuse babbeega nti President Museveni bw'avaayo n'asalawo okusuula ekonomi ya Uganda kitegeeza atukoowa nnyo byonna ne bwayantufuza emyaka 10 ze sanbazifaayo naye kati ekikutte ku ekonomi neegwa kyekinzivuddeyo okuba ndi n'okulaga obutali bumatuvu bwange nfuna okuyambibwa gavumenti bwe bayisobola ennyambi batasobola nfuna engeri yonna gyennyambibwamu so oyagala oyambibwe ng'omuntu oba muyambibwe ne banna abalala abakoseddwa mu mbeera eno naddala bannabitone abaganda balina olugero lugamba nti omugabi teyeeseera buli weeseera bawa mululu bwe batasookera nze nosooka okusaba obuyambi then banampa obuyambi then n'abalala nabo bakole kibalabire ku nze bavayo bakuba omulanga fonnawo ndi bwomu sijja kwogerera bonna nze ndi obubi abalala bo bali bulungi kuba ojjukira wano bino byali bitandika navayo nensaba akawunga ne banvuma abakomedian nabo nebyo Felix Manji bavayo ne banvuma abakomedian ne boogera bingi Kapale tuswaziza ino industry akusabiriza ololo bonno nga balowooza olutalo lwakatandika luggwera nga balowooza kiggwa mangu neze nali nakirabye dda nti Museveni yali yatya dda akalulu n'amanya nti kati akaluka naye nakuyiya atya okateeka ku scientific simanya biki kakati awo ng'akyayiya kulaba akikola ata bino bwe byajja bwati yasooka n'agira enziga awo enzige ne zigaana omukolera kati enzige bwe zaagaana kati ate laba pandemic we yajja nagaa nno gireetako e Uganda eyo kati awo nekimukolera nnyo naye ate mu kumukolera ye kimukolera naye ate ekonomi ya Uganda eba egudde nnyo flat era egenda kugwira ddala nnyo so kati President Museveni bagaana ne gwozadda kubira engoma n'ozina jjajja wange kubanga ndi muzzukulu bawa minuli emeka just n'omuzzukulu asobola okuwabulamu nti ekintu kiganyeemu atereeze bw'aba akyayagala ofuga eggwanga lino atereeze ne bw'aba yatukoowa atuwe gap kubanga abantu balowooza nti abantu bannayuganda balina endowooza okuva ddala ku bagagga kuba abagagga basinga bananyini bizimbe mu kibuga muno tebaasoma era ekinene nnyo ba P7 ba S1 ate nga basomana mu byalo tova oluzungu lube ku byampi bananyini bizimba abagagga bakyo balina balooya bakozesa oba kitegeera kakati balina endowooza eri basajja bakulu no nabo kuba temuli mu Kampala munalina kizimbe muto mujjeko amtawa naye bali abasigadde n'ebyo ebizimbe byola mu kibuga basajja bakulu bali myaka gya Museveni kakati bo balina endowooza egamba nti Museveni bw'ava mu buyinza tewali muntu yenna asobola bakuumira bya bugagga byabwe nti abavubuka tebasobola kukola kintu ekyo be balina endowooza eyo naye ne baba kankwekiza ne baba kusegeenya Muhammad ono omumpi ng'obulamu bw'ensi eno naye asobola okufuga eggwanga Uganda lino ne bw'abaani asobola okufuga eggwanga Uganda kuba batafuga yekka oba kibayita cabinet nga bw'olaba Trump talina buyinza bwankomeredde ku America era bw'aba alina byayogera bamugambirawo eri toyogera okitegeera president bamuwabwa ebyokwogera nga bw'olaba wano bwe bawa enanga ebyokwogera kati ne Trump bamuwabwa ebyokwogera nayogera byayogera era bw'ayogera ebitali byansimatu nga bamuzeeyo nga bamukuba kubanga eri gavumenti y'abantu si ya president kakati na wano ne baba muvubuka
banga taba balina n'endowooza egamba balowooza nti Bobi Wine agenda kujja n'amagye agage. Bobi Wine simu yeekera ndavudde mu nsiko. Bobi Wine mulwanizi wa ddembe era ne bwabazze mbuyinza tugeze n'afuga. Agenda kukola na bana abamagye abaliwo. Just kubateeka mu discipline eyo kuba nti balina okuyiga nti bino ebya order ne order ebyo tebikyaliwo. Kye kyakuyingiza mu people power kubanga ndaba buli anyigirizibwa aleetawo mbeera ya people power ne bad black okumuwa kasente jamala kwekubya nawe tugambe nti olina kyobala omalodduke oba gwe oli wano oliwo kubeerawo Museveni. Wasenza Museveni bwozifuna ziba zigenda kukayirira. Tuvula zikayiridde abantu bangi zikayiridde Big Eye zikayiridde ba King Michael zikayiridde bano n'abatazifuna bambi kati bwotunulamu omusajja wange ono omuyimbi ewakadonkamu yagendayo gwe baatwala Hasani Ndugga tebamuwa ssente abantu bamukyawa kati ali yakola n'essabo alina essabo ayita mayembe okitegeera n'erinnya alikyusa Hasani kati yabamweyana ninge kyonna kyamutuuka kujjukira luli Hasani Ndugga ng'ayimba ennyimba za papa obojjukiraawo abantu bamwagala nga bamusondera ne ssente kati yayagala akola akamera agenda akime nnyingi kumbe ziri zikaawa kasita bakutunuzamu kamera nga tebanakuwa bikadde bisatu bina oba owedde ono so okukwata sente zo zitwale ne mu banko ziteekeyo nga tebamanyi kuba balina zikujjako nga baze otunula mu kamera bakuteeka ne bazikujjako abaana ba Balaam obazanyisa ate teri muntu asudde gavumenti ya Museveni nga Balaam ate teri muntu ayonoonye gavumenti ya Museveni nga Balaam ne Balaam yakolaki Balaam alina obuzibu buli bumu ngeri gyali mu kiga ate naye ali myaka gya Museveni myaka ali mu 5-6 Balaam naye tayagala kumanya aina engeri gyalimbalimba bavubuka omanya bambi omuntu yenna ko ba Museveni bamugamba nti abagagga tebafugika kyova yagala nnyo afuga abaavu omuntu omwavu abeeranga embwaji walunde ewaka notumalenda bakubiri nga togiwa mmere bwoze osanyuka yonna ebeerawo ngekwekwerabawo konako ogiwa esanyuka kati Balaam olwokuba kimanyi bulungi tuli banaku kati buli gwalaba akubba ennyokerere ng'amuyita jankuwe naye nze nkulayirira Balaam sigenda alya ssente ze kuba nayina embabegakawo nayina endowooza egamba ba Balaam ampeyo ssente oba nnunde ente azimpe ne kati sikyayagala kuba Balaam wagamba yakusuubiza ente ne nazo ne zifuuka yabinsuubiza byonna ebyo n'abikola naye kati ye olwatuwa akawunga n'alowooza nti kiwedde kati ngenda okulaba abuse asibaga kato alowooza nti asibaga kato alina kyagenda okyusa mwena alemu bawo bonna bonna batuttaawo abalenzi boolaba bagenda basuula bagenda badampinga 2021 akalulu olunago bwe kati tojja kuddamu kuwulira abasibaga kato sima abayisi bagenda bagobanga mpwa yo Balaam yo bwe batyo bakola bandi bali balabira ku kitatta ali luddawa kitatta bamukozesa wano nga oyinza olowooza oba muganda wa Museveni kati yali mukomera abonaabona people power gye wazze otugambe gumobilize wa people power Nansana engule munaajambala kugambye kaluberubaale kabe mmindi ate bino biraba wali mabega wadde tutulinawo nnyo ssuubi naye kati nga bwe nkugambye nti eno embeera eno eriwo kati okumanya nti enyigiriza nnyo bannayuganda kimpadde essuubi nti mu buli mbeera yonna oba si mu kalulu naye waliwo embeera egenda okujjawo ekyuse obwebufuzi bwa Uganda nga bwolaba ekyabadde Burundi nga bwolaba ekyali Kenya kwaka ne Kenya balonda nukulonda oli nawangula ne kwati wano Uganda yokka tanalonda ko netu abo opposition kyabadde ne Malawi ne Malawi balonda ne bawangula kati wano ke Uganda wakyali obuzibu obwo nti waliwo okutiisa abavubuka kungi abavubuka no bagamba tugetwe kalakasi batya nnyo bane bajja kunsiba gamba Museveni bakuliza nga bona akuze ekyana kye wakati zonto ne kibeerawo nga kikutya buli kikulaba ngo kisonze mu lugachiro zogenda kikuba ne bo kitako busiyo zogenda kikuba tugamba ne kiba nsiki zonto ninga mwana wawe ko mukuziza nga akutye nnyo kugamba ne bo muyita ko busi ne bo komayo wakanfo kyo kusanyukira atya tata akomyewo nabeerawo nga ina ali uncomfortable tata ajja kunkuba omwana nabeera nga talina freedom ewaka yengeri government ya Museveni gye kuzizaamu abantu wano nti bakuzize batiisa ate tebalabye ko tebanalaba abantu bonna bali ku regime ya Museveni tebanalaba ku nchuka tebalaba nga ku government indala so balowooza Museveni yasinga ate nga baganda balina olugero lugamba nti atanayitaayita yatenda nyina okufumba gavumenti eno yaleetera abantu emirembe beebaka gavumenti erina ebintu gavumenti siga ntena kyekoze kirungi erina ebirungi byekoze okusinza ku Uganda bwe yali kubanga nze mbadde olina emyaka 37 Museveni anfuze kati ali myaka 35 yakusanga oli n'ebiri okaddiye natandika okunfuga nkaddiye ne mutabani wange agenda mukalakata okitegeera kati kiri too much ate nga omuzungu agamba too much of anything always bad lwaki alinda okugenda mu bubiri lwaki tawummula mu bulungi nadda wali ebbali ffe netukozesa bana tulondalondamu abamagye abali okke abakola obulungi n'abatali bulungi ne tubasuula ne basooka beetereeza ne tutereeza embeera Kapale tubeerewo n'essuubi nti naawe ogenda kwesimbawo eno mu bitundu by'e Nansana nze sirimu nabyabufuzi oli mobilizer
just ate kino ekimfudde kino kuba nti embeera enyigiriza titulina kyakulya onogumira Yegasse wa 2021 kyegambe nze sigenda genda kwekubya Yegasse nze na platform yange kwengera okukolera era abavubuka ngenda bakuŋŋaŋa pita kuba kadolede ebintu bya social media byatandise era n'akalulu baagala kateeka kusimanya ku internet scientific kyetutagenda nakukkiriza kubanga baagala kutubbiraawo kubanga kati saawa zino abantu okumanya batiitiizi nkola live yange nembeera mu bantu 10 ku Facebook niyo ogenda okulaba bampaga maana Kapale akantu ako kajjeeyo bajja kusiba bajja kukolayo bati kati nze bwe manja ogedde ku ddembe lyange kitegeeza kunsiba ne baba taatawo nga yakuzaala nokera muga taata ompisa bubi waka kitegeeza agenda kutwala ku polisi olwokuba omubulidde kyoyagala kitegeeza oba ofiise dictator embeera ey'obulwadde eriwo gw'olina engeri gye wagikozeemu n'ogiyita comedy n'ogamba saakaasi batuggulire tukole anti kati ekyo ne Museveni akimanyi sinze nseso kyogerako banyi nyo bakyogeddeko pasita kyogerako pasita yiga ne bavuma ne basiba abantu ne babeera nga bali ku side ya gavumenti abalwadde twabalaeka abalwadde ku internet okwo bateekako era ne Museveni abiraba abalwadde ba covid bali Masaka wawa beekalakaasa bali babasibye waliwo abakyala bena bangi baliyo tebabawa kyakuba basibidde mu kayumba agavundu tebalina wadde amazzi tebalina kyakulya tebalina ki ne Museveni abiraba naye Museveni si atwala eggwanga lino alina abantu baabo betuyita bamafiya abamulikaawo bebamutegeera kati bebambuli ekyokukola Museveni yakoma ofuga Uganda ngwembowooza ye ku magezi ge 26 kati okuva 26 paka kati bamafiya bebafuga eggwanga ye Museveni yali awo jjajja bamuteekawo nga kifaananyi ne kati takyafuga ggwanga nze Museveni mumanyi nnyo kuba nkuze naye mwe muli baana bato mwenna gambye yansanga n'emyaka emeka nakati saawa zino afuga naye akoze ebirungi bibaddewo singa bakuyita era Museveni singa akeera ku makya n'atereza ebintu bino wammanga bobiwine ne bwateesimbawo government ne bwetakyuka ebiriwa president Museveni byalina okutereza kati olaba nga Bungereza Queen amaze ebbanga ng'afuga ne Queen economy ya London wali ojulireko ng'egudde balina sente zaabwe okuvira pound etandikira ku 5 pound ya 5 era ogisanga mugundi tosobola gimala gisanga pound ya 5 tebalina 10 balina 5 paka okudda wansi kakati bw'otunja sente zaabwe nti economy tesobola gwa sente zaabwe nnungi era bw'oba wagagga wala ofuna abantu bana balirana nti bali bubi ne Queen abaddewo ebbanga naye singa ali abafuga obusinga nabo bakomplaini nga ddaaveeko naye ekintu kyonna ekireeta obuzibu mu ggwanga kasita economy egwa abantu ne bavuwala tebalina mirimu ekyo kiba kitegeeza gwali mu buyinza biba bikulemye singa Kapale bakuyita Museveni singa agera ku makya n'atereeza economy najjawo emitwalo 5 najjawo ak'ebiri najjawo ak'ettaano omutwalo n'agujjawo sente zaffe ne zibanga ekinene nnyo zikoma ku 10 ng'eze Kenya in fact na 5 kubanga nze nzuga sente zaffe 5 zaali zikoma ku 5 kwaliwo 5 bibiri nezidda waggulu ne kati saa zino n'ekikumi kina kigulado obutu obutugomu n'ata ntegaliyo n'emu tekyaliwo ne bbiri tekyaliwo nga tezaaliwo ezo sente ng'ekonomi yakabisebo nga bw'obeeramu ne siringi 5 oba weeyagala ku ssomero wagambye n'ogamba nti ne bwoba n'emitwalo 5 gigula muguwa kwetuga gambye wadde obutu era omuguwa ogw'etaano oguteeka mu bulago ne gukutukirawo okitegeera so kati Museveni bw'akeera kumanya n'atereeza ekonome n'eddamu n'ebeera nga yakabye ne bwafuga emyaka gye oli mwetegefu muwagira ate lwaki mba simuwagira ng'aterezeza ekonome kyekifuga eggwanga byonna nebikola mutya naye ekonome kasita egwa gwali olabye yensi mpulira yensi wano jo mpa yensi emu ng'enaako emitwalo 5 gwe gimpe tewali nsi einako 5 naye olwokuba zonna ezisinga zikoma ku ka 10 ezo nno ziba nnene nnyo naye olwokuba Museveni yayagala tugwe eddalu tufe kyova yaleeta ak'etaano ak'ebiri ekonome kati ate egenda kuba bubi nnyo 2022 ekizibu kya Uganda kyokka bano abasajja bano abaliranye Museveni nagambye takyali president wa Uganda just aliwo bubeezi ng'erinnya lye naye bano abafuga Uganda bwe bali abamwetoolodde bwetooloozi bamuwa amagezi amafu bamujja ku mulamwa bo bennyini baagala babeere nga bali bulungi okumanya bana Uganda bazibu mbadde nvuga ng'emmotoka awo nga nasitiika yange mu biseera bye nga emmotoka tebannaziteeza obuyonjo kati nga kukuba okukubira kiriya nnyo ovuga byoyagala ne weeyagala sebo ng'osanga oli ngagaba naye singa tebatambwa ezo tubeere mu kibuga ekikalu singa tebatambwa nga bagagga sebo abavuga mu mmotoka banyankoli bakibabeera mu mabbalo mu buggadde nga nze mbasanga eyo nkulota ngambala basebo bali mu kunywa
balina zigadeni zaabwe zibalimu eyo kyanja waweeyo kuntinda singa tebatambwe nga bavuga ku luguudo olukalu nga bakuba n'ebifaanyi ne bawaana kibuga tukyagala bwetti bakitegeera kagamba kitegeeza era baddamu ne bate emmotoka z'obuyonjo jamu n'addamu kati bawulira obusungu bagana twoca tebalina nnyonyi zibikuyita waggulu bakitegeera kati okumanya bannayuganda bazibu nnyo balina n'endowooza eyo bagala kubeeramu mu nsi bokka bagala abagagga ayagala abeere mu kitundu ng'omugagga aliwo bwogu ajooge bwogenda mu Amerika n'oba oli munnayuganda ng'oli mu Amerika obusente bwolina tosobola kompitinga na baali nkubuuze nti comedy wamuvuddeko kati wafuuse buloga comedy si mulimo zovola abantu be bayita baseeso waka be bakola kati singa nange nali nseeso waka singa nkola kumanya siri nseeso waka sisobola kukola kati sireza comedy si mulimo what do say era gusa mulimo okubeerawo nga by the way kuba nerulinga simino binatandika era nali depending ku comedy okola mu ko weekend nkola munenga n'ebintu byange nkola nsubula poloti zumbe bitu era neseneza naina akazisubula mu poloti nengendo kwagala obutunda jukira mu covid ngoli agala kuwa layisi nenga kambireke azulu ne mukama nyambi awo abantu bebulayo ne bambererawo nnyo America wa London wa yonna banyambye nnyo okubanga bampereza kasere nemba kambeera joyitamu ne bannayuganda gye bayitamu bubaka kibwokubira abantu bannayuganda n'abakulembeze bannayuganda bennyini naddala abavubuka bave mu kulowooleza bintu by'obwereere mu gavumenti Balaam ajja tutwala batuwe ssente era bw'ogenda n'olya ssente za Balaam ekinene nnyo bakuwadde miliyoni 3 miliyoni 3 ez'Uganda tezirina makulu wano bw'oba ozoogera ziba nnyingi n'okuzifuna bwo n'ozikwata mu ngalo okakasa nti tezirina makulu kati miliyoni 3 tezikyagula depoloti ene waffe n'asana kati okuzimba obuzimbi ennyumba ebisenge 3 ne miliyoni 3 tegasobola kugimala wadde ebibiri ng'ogidizayininze bulungi kati kitegeeza Balaam bw'akuwa miliyoni 3 aba atunze obulamu bwo ne famire yo n'abazaddewo bonna buli kimu kyonna famire yabagitunze kuba abantu kiba kikolimo kyennyini ne bw'akwata miliyoni nga 5 oba obukadde 2 obwa dola n'abukuwa oli waddembe okubeera wa Balaam ne miliyoni 3 kati miliyoni 3 zibawa big izirudda watali mukaba ngambizi yayimbye n'oluyimba olubanja ayebya nakati agenda nagwe eddalu n'okwetuga mujja muwulira era abulayo jasi kugula muguwa so kati obulamu bwo Balaam ababumazeewo oba otya okuddamu kati era kyova biga mu amagezi ave ku social media ayewummuze amasooka alowooze yatandise kuwana bobiwine then yadde eno mu maanyi g'abantu bagenda muwa ssente ntonotono nga si za kikolimo era jalaba nga teziweze kuba bobiwine yabagamba talina ssente zagenda kuwa abantu abantu balina n'endowooza bobiwine yabawagawaga alina ssente yamba alina ssente ze bintu abinoonyamu ssente abawagawaga omuntu wavayo kulwanira eddembe wano libasooka okulowooleza mbu olina kyobala buli lwovayo bwoti mbu yalina kyabala kyekyo endowooza y'abannayuganda bwe buzibu bwabwe naye singa bannayuganda bavaamu ebyo ne bavaamu okutiitiira ne bamanya nti kati buli omu alina okwogera buli omuntu alina okwogera novayo n'oyogera debati ebyo mbujja kusiba simawo omupoliisi wuuyo ebyo obubaka eri abakulembeze ba Afirika balekerawo okweremeza mu buyinza ate ne bwoba weeremeza mu buyinza kuba lwona eri Bulaaya betumanyi Gabi Queen aluddewo abo baluddemu naye tebasudde ekonomi y'ensi yayo batambuza bulungi system Museveni bofuga emyaka 10 naye nga system ya ekonomi togisudde kyekyo kyokka kiyinza okuba nti abakulembeze ba Afirika oba yagala okwangalira mu buyinza leka kulowooza ku famire yo yokka n'abantu bo babeere bagagga ate olowooze nti 30% balina kuba bagagga 70% baavu nnyo gube ng'onyumirwa ekyo kibalina okugjawo banaakijjawo bagenda nyumirwa obulamu nabo benyini beyagale ne mu ggulu batuuke ne malwa bakulembeze ba Afirika batagenda mu ggulu nga bagenda beerawo mu ggeera nga bataayaaya ate tubasange mutujja kwekuba gwelindako. Alright, thank you so much for watching. Tubadde ne MCKAPALE atugambye ekitiibwa ky'ekipya ye mobilizer wa people power Nansana era ng'agamba ab'Nansana beeyongedde okulumya ab'Najeera. Waliwo abapoliisi betwawulidde betwalabyeko ku social media be mwali ku ruuti nze Nansana naye tetujja kugendayo nnyo. Olina akatale ke kakonna taata? Mpozi akatale kakeniza okugamba abantu bange banoonyeko ku YouTube channel yange MCKAPALE. Omanyi waliwo nnyo fake accounts fake YouTube accounts nyingi nnyo zebantaddeko banzigulako bonoonya MCKAPALE ojja ziraba kasita ogiraba ng'eriko abantu bangi abasubscribinze eyo manya si yange kubanga yange bagibba babulire ekifaananyi ekigiriko era ekifaananyi ekigiriko ku yange kuliko ekifaananyi nga nyambadde ebigaalu bindi kikaddekadde bwe kiti ndowooza kangezeeko kubanga nkibalagano ekifaananyi kikaddekadde kyadda
nga nyambadde ebigalubindi eyo bagibawa erinnya eyo togi subscribingako eyo fake account kuliko ekifaananyi eriko MCKAPALE n'esi yange eriko ekifaananyi nga nyambadde ebigalubindi eyo si yange bagibba era eriko basubscribers 2,200 mwabiri eyo si yange bagibera ni mukuginoonya so kati yange eriko MCKAPALE era oba ogiraba ndoza tugenda nagibaterawo mu link tugenda funa entuufu yennyini wansi wa video eno tujja kuba tukuterawo link ya MCKAPALE. Kindly subscribe to his YouTube channel kuba alina bipya bingi byaleetako nina bukiripu bungi nnyo bwenteekako obupya osobola okujjamu okuteekamu artist akamwenyu osobola okuyitamu eno comedy 19 Alright, thank you so much for watching. Yona gye twatandikidde MCKAPALE, Aaron Bobo on camera, tubaagala nnyo.